Kitalo nnyo ekya Jowie era nga wetwogerera yamaze okubanga aziikibwa n'ateebwa mu nnyumba ye ey'olubeerera yadde nga Abannayuganda bangi nnyo bagezezzaako okubuzaabuza amawulire ne babanga batuleetera ono Jowie owa Cephco gwe tumanyi rather than Jowie omugenzi gwe tuli mu kwogerako olunaku lwaleero. Ngenda baleetera obutambi obw'Abannayuganda abagezezzaako okubanga bakyusakyusa information teekako n'okubuzaabuza Abannayuganda nga babika Jowie ow'ebisiyaga oba Jowie wa Nash oba Jowie wa Cephco wabula njagala obbakakasa era obbatangazaamu nti Jowie eyafudde mulala si ye Jowie owa Cephco yadde nga however waliwo bingi nnyo ebigenda mu maaso amawulire mangi nnyo ageetoololedde ku mwana mulenzi Cephco era nga bwe tugenda okubanga tugaleeta nago tubeere nga tugabatuusaako naye nga right now ngezezzaako okubanga nzija clarifying oba to clarify on something to brew the air nti nno ngezaako okutangaza ensi nti nno omuntu gwe mubika gwe mugamba nti eyafudde Bambi si yafudde ono eyafudde Jowie mulala katubatwaleko mu butambi wabula nga ate yenze Shila Adita subscribing ku YouTube channel yaffe eno tubatirayo updates ez'enjawulo kwata ku kadaako buli video gyentekayo eberenga ekutuukako bulungi nnyo ate era don't miss out to comment give us your best comments ku video zino zembantaddeyo tumanye endowooza yammwe eriki ku butambi nga buneeno bubanyumira tebubanyumira mugezaako gundi mutuwa comments zigezako okubanga nazo zitusomesa zituwabula ate era zitukansolinga wabula kyotayina kwerabira tovaawo nga tosubscribe nze okubanga gwe mulundi gw'ogusooka okulaba obutambi bwange buno nkwebaza nnyo yo ever at heart tojanga okwo era nawe continue to subscribe, continue to like, continue to give us a heart and continue to comment. Katubatwaleko mu butambi obugambibwa nti nno Jowie wa Cephco yafudde ate era tukomewo tubalage ne Jowie omutuufu gwe tuli mu kwogerako oyo eyavudde mu bulamu bw'ensi n'enzika yenga bwe yabadde katugendeko mu butambi. Bambi kitalo nnyo si birungi ebya Jowie TikTok yali mukazi wa Cephco Bambi afudde ku makya ga leero naye ng'obuzibu bufudde ku asthma ne allergy gw'abadde naye ate ng'era abadde ne kansa w'ebyenda n'obulwadde bw'omutima oluvannyuma lw'okuyingira ebisiyaga mukama amaze n'amujjuuka era omwoyo gwe guwummula mirembe kitalo nnyo endowooza mulabye akatambi ako omu yavuddeyo n'agamba ensi oba n'agezaako okukola akatambi ng'agezaako okulanga Jowie era mu ekyo ng'ayisizaawo ebifaananyi bya Jowie bye bibadde bitambula ku sayidi y'akatambi ke ng'agezaako okugamba ensi nti nno Jowie yafudde wabula nze nga Adita kinkubye nnyo ekikwe kubanga nsoose kutya ne ŋŋamba Bambi omwana ono yafudde yamaze n'afa yabadde mulwadde yabadde ekikubanga akatambi ako woba okawuliriza oba omuntu ng'akakusindikidde trust me ng'obadde tomanyi biki biri ku internet bitambula nawe osobola okutyanga omuntu katukirize tugaane aweeva maki omuntu abeera mubi naye era wabaayo abantu abamwagala abamufiiringa abantu abamufaako for example nze Jowie simuyinaako buzibu era if anything happens to her ngenda kubeera touched like any other person nti omwana ono nzize mulaba she has been through a lot yekozekoze ebintu ngwera omuvubuka yenna like all of us bwe tubadde nga tukula tuzze tukolakola ebintu nange Adita I've done a lot and a lot of stuff byotasobola kunzikiririzaamu oba olyawo nga mbikunyumiriza nti nakola ABCD omwana oyo naye ayiseko mu obulamu bwe obw'okukula wabula nga ate ekikolwa ekyokulanga abantu abalamu tukivumirira si kintu kirungi kubanga muba muli mukutta muba muli mugezaako kukakkanya mitima gy'abantu muli mugezaako kulumya abantu balala for example her parents mother father sisters all siblings we balaba ng'ebifaananyi bitambula nga bagamba nti omwana waabwe yafudde kisobola obbakutula so tugezaako okulaba nga Bannayuganda mukomya ebintu nga bwe biti ebyakajjanjajanja okutijjatijja olugezigezi n'akamanyiiro okubanga mukola ebintu nga bwe biti mujja kuttiramu abantu abalaba saalumanya olw'okuba nti gwe oyagala kukola content people to like your content to get a lot of views, a lot of shares, a lot of comments. Nene weerabira nti no oyina obulamu bw'omuntu bw'otadde on stop on stake. So ebintu ebyo mu bikomye wabula ng'ate kamba twaleko mu butambi oba Jowie omutuufu Bambi eyava mu bulamu bw'ensi Jowie tafudde lunaku lwaleero ennaku ziyiseewo nga wiiki namba bukyanga balanga Jowie ono okufa kati batwaleko mu butambi bwa Jowie Bambi omugenzi right now ate era tukomewo twogere ku nsonga za mwana mulenzi Cephco afuuse Cephco ate era tukomewo banaye buno bubaka bugenda eri abavubuka Bambi tutandise okufa abaana abavubuka batandise okuggwaawo tugenda kuziika Jowie
Jowie abadde muwala nga gotasuubira kufa zino essaawa oba mu buno obudde, era Jowie oba Jowan atukubye omuggo mungi, atukubye omuggo munene. Jowie abadde muwala nga yeeyisa bulungi, talina buzibu, ayogera bulungi, awelukaminga abantu. Banaye Jowie simanyi na wakwogera, simanyi na wakutandikira kubanga abadde muwala wa mpisa. So buli muvubuka alaba eno vidiyo, oli muvubuka munnange, nsaba tweyisenga bulungi, nsaba abavubuka twejjemu amalala. Abawala abamu muyina amalala ne mweraga ne mukola biki ne muyisa bazadde bammwe ne mubayisamu amaaso. Okitegeera? So Bambi tweyise bulungi kubanga obulamu bumpi, ate n'ekirala Bambi woba omuvubuka ng'okimanyi olumu ofunamu obulwadde, genda oyogere ne bazadde bo bagambe ndi mulwadde, bakutwale mu ddwaliro bakuwa obujjanjabi. Abamu mulwala ne musirika, ekintu ekitali kirungi. Naye Bambi tugenda bwerekera muganda waffe Jowie olunaku olwaleero, naye nga bannange nakino njagala nkiyiseewo, bwe okimanyi nti oli muvubuka ng'okyalina obulamu, nga waliwo ebintu by'oyagala okukola bikole ng'okyali mulamu. Wansi mu ttaka tetugenda kukolerayo kintu kyonna. Eri oba ogenze kaganga, oba ogenda kwebaka obulamu bwo bwonna. Bw'oba oyagala kulya nkoko girye, bw'oba oyagala kulya nyama girye. Bw'oba olina ekintu ky'oyagala okukola kikole, naye nga okikola mu ngeri eri responsible. Sigenda kugamba nti tandika okuba amabaala Monday to Sunday, ogenda lwalirayo mu mabaala ago, gakube nayo ojja lwalirayo. Obulamu bwo, live your life responsibly. May your soul rest in peace, Jowan. Gwe tubadde tumanyi nga Jowie Reigns. May your soul rest in peace, darling. Banange omuwala ono annumye, n'abalala mwenna bamumanyi atulumye nnyo nga we mukiwulira amazima kubanga abadde yeeyisa bulungi. Nze namumitingako not once not twice Bambi mukazi wattu oyo n'aŋŋamba Mr. Hugs jangu tubeere ffenna, okitegeera nga talina buzibu, nga ayita Bambi n'emikwano gye waabwe nga talina buzibu bwonna Bambi. So simanyi nawe wakwogera naye Bambi famire ye someday I'll see you again. Obwonno bwe butambi bwa mwana muwala eyatofuddeko Jowie. Katusabe Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe, amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako, agumye abazadde be, emikwano gye, ab'eŋŋanda bonna omuli basenga, bakojja, ba sisters and brothers, bajjajja, n'abalala bakazini sisters, ba nephews bonna ba brothers in law bonna abagumye. Bambi omwana omutono omuwala okuva mu bulamu bw'ensi nga tannatuukiriza birooto bye. Bambi it's a little bit touching, ate era kimenya omutima, ate era Bambi
you know n'okutiisa kitiisa. Nze nabagamba nti omuntu tewali asobola kumanyiira kufa, tosobola kumanyiira kufa, however much nga tukimanyi nti omuntu alina okufa, ne buli muntu gy'akoma okufa. Trust me, waliwo abangi abatya nga nze ntya ntiira ddala okufa, era mbeerawo n'ensaba Mukama ne mugamba okufa nja kufa naye saagala kufa kati, lwansonga nina ebintu byenjagala okukola, nina ebintu byenjagala okutuukako nga sinnafa. Naye munnange tuba tuyiiya bintu birala ne Katonda n'atuleetera ebintu ebirala, tupulaninga bintu birala, Katonda n'ayingizaawo kino. So you can never know when your last days on earth. Tusaba musabi Katonda n'atuyisa mu lunaku luno nga bw'oluyiseemu oluyitemu n'enkeera, omwaka guno nga bw'oguyiseemu oyite ne mu gw'okulala ne mu gw'okulala nga toyina buzibu bwonna. Kyekyo kye nsaba. Wabula ng'ate tetugenda kukoma okwo, tugenda kujja ne gundi y'omulenzi Cephco. Tugenda kwogerako ku bya Cephco. Cephco yatadde obutambi bwa ex-girlfriend we Heizo bwe buli ku mitimbagano butambula. Mwana muwala nga abasajja bamuliko bamukozesa okufa, ate ekyennyamiza nga buli musajja amwebaseeko. Bambi tayambadde kapiira. Ebintu nga weebiti bannange nze bimmalamu amanyi ng'omwana ow'obuwala. Heizo essaawa zino kyaliko Katonda yakimanyi. Katoba twaleko mu katambi ka Cephco ye kennyini ng'alina ebigambo byeyogerera. Nammwe abaana ab'obuwala abali eyo muyigire kano, wabula ng'ate n'abazadde muyigire mu kano akatambi ate era tukomewo. Wange abaana bemugamba abaana sinza abajjako embuzi, sinza asooka obbazina, sinza asoosa obbamaliramu, sinza asoosa okubeera nga mbalya. Nammwe mukimanyi amazima okuba temwagala kwogera amazima. Bemuwoza abaana simanyanga gundi yavaayo Jowie. Gwe Jowie yali azzeeko ewuwo ng'ojjeko we nali mukomera n'omutwala ewuwo ne mukola bye mwakola. Yali azzeeko ewuwo nga tonnamumanyira ku nze. Olowooza Jowie nze yamuggyako embuzi? Kankugire ku naaka olowooza nze yamuggyako embuzi? Olowooza nze yamusookerako? Olowooza bwe yagire wange wali omumanyi? Kati weefuula muwolereza naaka era ekitiibwa kya naaka mwejje mukabandabe. Kale naawe tugireyo omuwala omwo mu branding omuteekawo bamulabe bamwagale afune big following tukutye nti munnaye olwaniranye ekitiibwa ky'abakyala. Mulekerawo kunkulirako amagego, mulekerawo kunkomberako ezinnyonnyo. Bannange nkooye ekimala kimala. Nze abajjako embuzi. Mulina amabaluwa nga nze asoosa obbazina omusayi ne gutulika. Mulina obujulizi nga nze asoosa okuzina abaana ababo. I respect them because if I didn't respect them I wouldn't put them in my content either. But I respect them. I'm not talking about this because I do not respect them. No, I do. Naye ate saagala mmwe ababalabidde ku nze temumanyi gye mbajja, temumanyi gye mbakwakula, temumanyi bye kola kubabeezaawo, temumanyi magezi ge nkozesa brandinga mu kutandika bazimbirako na bakomberako binnyo tigundi wayawukana naye nyo obimbuuza ngaani as who? Omanyi bye nakozesa okufuba branding omuntu oyo? I brought Hezo ne mumuvuma ne mumuganda ne mumuboola ne mumumanyira ne mumukola byonna ne mubakaka. Kati saawa zino mumwagala okusinga nze ate yamubakaka. Kati munnaye olwalabye video ate taata waakuno, president waakuno, jajja waakuno. Era kinuma nkooye mukwano koowa ebikukwatako. Mind about your life, mind about your problems, mind about your everything. Stop minding about my life. You have better problems than you think I have. You have better problems. If I come out here to talk about your life, people will collapse. And you know me. So I respect you. Respect your age. Respect the title I gave you as president. President. Abafunye obumu ku butambi bwa Heizo kansubire nti nno mwabulabye bulungi kyenjogerako mu kitegeera ekyabaddemu mu kimanyi bulungi nnyo kuno kuswala kwennyini simanyi mwana ono ekintu kino agenda kiyitamu atya wabula sigenda musalira musango mwana wa buwala kuba kyayitamu nsobola kiyitamu enkeera wabula nze kuno ntwala kulabula
abazadde mwenna gye muli mubuulirire abaana bammwe ab'obuwala abazadde mwenna gye muli abaana bammwe ab'obuwala mubatwale okubanga ye first priority yammwe omwana waakula bw'ati ng'okimanyi atandise ebintu by'abasajja okwegatta omwana oyo mutuuze mwogere omwana oyo muteekeko amateeka waakiri akukyawerwa amateeka naye omwana mwogere bw'aba atandisa ebintu by'okudeetinga mugamba akuleetere omuntu gwali mu kudeetinga obeere ng'omanyi naddala omulembe guno eno gwe tulimu banaye omulembe mubi nnyo simanyi abasajja bali kuki abavubuka bali kuki tosobola kwebaka na mwana w'abendi n'omukwata obutambi ate n'omala n'obuteeka ku intaneti tusaba bekikwatako naddala bakuumaddembe bakwate nga abavubuka abasaasaanyanga obutambi bw'abaana abawala. This is a shame, this is a very bad thing. Oli ne munno mu kisenge omaze okumukozesa mukoze buli kimu okutta akatambi okateddeyo kyokka ekisinga okunnuma ti abasajja tebaswala ne munnange our image as women munnaye ffe tuswala lwansonga Katonda kitutondera nti ffe tuli bakyala tuyina okuswala ffe tuli bakazi tuswala era ng'ebintu ebisinga ebyaffe twagala bibeere nga biri private naye omuntu wavayo n'akusaasaanya kiba kikuttira erinnya ono omuwala ajjakeera ku makya afumbirwe obutambi obwo buveeyo butandika omwonoonera obufumbo azaale abaana be batandika okulaba obutambi bwe obwekiseegu naye nga ki ekibatuusa ku ekyo omuntu woba omukoye move on go let her go naawe osigala ebibyo wabula ebintu by'okushalinga obutambi banange it's a very bad act. Yenze Shila Adita kanmanye ki kye mulowooza ku butambi nga buno bwekoze olunaku olwaleero comments zammwe zijja kuba nga zaanirizibwa era tujja kuba nga tuziyitamu mwena abana commenting nga tubeeyanziza. See you in my next video.